Ettaka erikaanirwa liri wakati w'omusumba David Kiganda n'omugagga Katonnya John nannyini kyuma ekissa emmere y'ebisolo ekiriraanye ekkanisa ya Pastor David Kiganda nga buli omu anenya munne okuyingirira ettaka lye. Abapuuta ku njuyi zombi balabiseeko mu kafubo okulaba nga battaanya ku nsonga zino. Omusumba n'ajja ne basaveeya be ne bapima. Bwe baapima omusumba n'aga abayingiddemu ewuwe. Era abasaveeya b'omusumba ne bagenda nga ku kizimbe omugagga kyamaliriza bawandiikako mita ze yakola ki ze yayingira ew'omusumba. Omugagga n'akkiriza nti ekyava mu kiseera ekyo omusumba kye yali amugamye n'akikkiriza n'asalawo amenye ebizimbe bye amalewo obutakkaanya oba okumalawo embeera yonna embi. Abatuuze abadde abakaawo balaze obutali bumativu bwabwe olw'engeri omusumba David Kiganda gy'abayigganya ku ttaka ng'abasindiikiriza abatali kufa ku mirimu gyabwe mwe bajja ekigulira Magala eddiba. Obuzibu tusanga bw'amaanyi nnyo naye ng'era businga kuva ku musumba. Kuba gye buvuddeko awo twali ku mirimu gyaffe tuli mu kkola ye n'abeera mu kyaki n'abasajja be bakutte emiggo bakutte biki tuba tuli mirimu gyaffe ne basalako ekitundu. Bakutte emiggo bakutte amayinja batandise okugatukasukira eri. Naffe okwagala ogezaako okwerwanako naffe ne tutandika okukasuka nga tugabaddiza. Kugamba embeera n'ebeera mbi nnyo. Kinkosa ekikulu kyensaba obusabi nsaba obusabi aleka okuziba ekkubo erituusa abagula ebirime by'abapangisa bange alina okuzibawo okutuusa lwalimaliriza ekiragiro kya kooti. Nsaba busabi simulagidde sina buyinza bumulagira bulagine. Ababiri bano buli omu alumiriza munne okukozesa obubi ekifo kye n'amaliriza ng'ayingidde mu ttaka ly'omulala. Ekyamwami Katonnya kyayingira mu ttaka lyaffe kwenkana wa mugende ku eyo container gye mulabaawo agapande twagatimbawo dda agalaga extent of encroachment era nago ne gamunyiiza nnyo nnyo n'atuyombesa nnyo. Kibi nnyo nnyo n'oleeta emiggo mu kyaki ye n'oleeta ensuuluulu oliza ojja okuba ennyumba ng'ate ebintu obitutte mu kkooti abayaayi obaleese kiragira ddala nti neewuunya entegeera ye. Embeera enewaliriza n'abakungu abatuula ku kakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka akakulemberwa omulamuzi Catherine Bamugemereire okubiyingiramu era nga batudde n'ababiri bano okusayira ensonga eno amagezi newankubadde nga mu nsinkano eno temukkiriziddwamu bannamawulire. Ekiwuma kikyo tewaleese coordinates zizo weesigama ku z'abaana abaatutabula ye kakati bw'obanga ddala bazireese naawe sooka okole ekikyo kiveeyo naawe fulumye ripooti eyiyo bageraageranye n'ebyabali naye gwe n'okukola tokoze wabadde ozze kukola kikulaba bulabi kuwuliriza. Fundikidde alangiridde nga bwe muwulidde mwami Ssembajjwe agambye nti tasobola genda mu maaso agenda kuddayo okwebuuza omukulu ayamuweereza akonsalutinge awakesisaddemu amwebuuzeeko alabe n'embuuzo ebyokupima ettaka nabyo birimu okwebuuza.